Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi leader of opposition Joel Ssennyonyi yandibanga naye agenda kukwatibwa oba okuwambibwa ateekebwe mu mbeera y'emu yateekeddwamu Erias Lukwago ateekebwe ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi. Wuliriza byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ng'atiisatiisa n'okutegeeza nga bw'agenda okukwata abamu ku bannabyabufuzi naddala abo ababadde bamukulitisayizinga oba bamunenya okugenda maaso n'okuba ng'akwata eyali Road Mayor Erias Lukwago n'amuyisa ne mu mbeera gye yamuyisaamu. Kakati wuliriza mu tweet sez'okumukumu omukulonezi yagenze maaso n'okuba ng'ateeka ku mukutu gwe ogwa X yagenze maaso n'okutiisatiisa abantu bangi nnyo abagenze maaso n'okuba nga bamunenya ku nsonga eyo. Wabula mu abo mwe mwabadde Joel Ssennyonyi gwe tumanyi obulungi ennyo omu ku bannabyabufuzi abakyasinze okubeera gumite omu ku basajja abasinga okubeera abamalirivu n'embeera yonna eyinza okuba ng'ebatuukako. Joel Ssennyonyi yategeezezza General Muhoozi Kainerugaba nti tolina ky'oli, tolina kyamaanyi ky'oli nti era ng'oggyeko amateeka okubeera nga tegakukwata wano mu Uganda tolowooza nti n'ensi yonna amateeka gali international tegajja kukukwata, tolina ky'oli era yamugambe toddamu yadde okugezaako okumutiisatiisa. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Lwakuba nti amateeka tegakwatako. Lwakuba nti amateeka ag'e Uganda nti ye tegamukwatako naye ate agali international gajja kumukwata essaawa yonna. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo n'ebirala ebingi ennyo by'ogenda okuwulira, General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'atiisatiisa era n'ategeeza nti Joel Ssennyonyi agenda kumukwata oba okumuwamba. Jjukira ne Erias Lukwago bwe yagenda maaso n'okuba ng'akwatibwa bino bye byasooka okwogerebwa. Ekyaddirira kulaba Lukwago ng'awambiddwa n'atwalibwa mu mbeera gye yatwalibwamu ne bamuteeka gye baamuteeka ne bamutulugunya oba ne bamukola ebyo bye bagenda maaso n'okuba nga bamukola. Kati ku mulundi guno omukulu ali ku Joel Ssennyonyi era okusinziira ku information gye tulina kigambibwa nti bandibanga baagala kumugatta ku musango okuli Muhammad Muwanga Kivumbi. Omusango ogwo musango gwa treason era nga Muwanga Kivumbi yannyonnyola byonna ebyali mu maka ge. Wuliriza ku lunaku lw'okulonda mu bitundu by'e Butambala aba foot soldiers n'abamu ku bawagizi ba Muwanga Kivumbi bakuŋŋaanira mu maka ge nga bali ku nsonga za DR forms kuzikuŋŋaanya. Wabula abasajja olw'okuba nti Muwanga Kivumbi ono yali deputy president w'ekibiina kya NUP era nga basuubira nti ono alina DR forms z'akalulu bwa president z'alina oba zakwasaganya nti oba kigambibwa nti baali basuubira nti mu maka ga Muwanga Kivumbi bakozeewo ttale center oba ekitundu we bagattira obululu okulaba nti tebabubba. Kati kigambibwa abakulu bayungula abawanvu n'abampi ne bategeeza nti Muwanga Kivumbi yali mutujju era mbu be baakuba mu maka ge baali batujju. Eyo fayiro ey'omusango gwa Muwanga Kivumbi eri mugenda maaso n'okuba ng'etambuzibwa nga bamuziza mu kooti bwe bamukomyawo enkya bwe bamuleeta luli. Fayiro y'emu abasajja gye baagala okukwata Joel Ssennyonyi bamuteekeko era nga Joel Ssennyonyi ye yateeka information eno ku mukutu gwe n'ategeeza nti nagudde mu lukwe abakulu bano bateekateeka okunkwata era bwe baba bankutte baagala banteeke ku fayiro okuli Muwanga Kivumbi. Kino kiba kitegeeza bagenda kumuteeka ku musango gwa treason oba omusango egyo egigenda maaso n'okuba nga givunaanibwa Muwanga Kivumbi emisango gy'obutujju katwogere bwe tutyo. Joel Ssennyonyi nga tuvudde ku ebyo banga fayiro eyo tennaba kwogerwako nga n'ebyokumukwata tebinnayogerwako yasoose kuvumirira mukulu General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo genda maaso n'okuba nga akwata Erias Lukwago n'amuyisa mu mbeera gye yamuyisaamu ng'ate musajja mukulembeze yaliko omubaka wa parliament abadde Road Mayor munnamateeka omukukutivu. Kati Joel Ssennyonyi mu bigambo ebyo General Muhoozi Kainerugaba kwe kuvaayo n'obusungu n'ategeeza nti gwe ngambako ngaani era ebigambo beeweereza bingi nnyo naye nga bwe nkugambye ne Joel Ssennyonyi naye musajja ali gumite era nga naye tagooka naye abadde tamulekera era abadde amwanukula mu nnyanukula ate ey'ekika ekya waggulu ennyo. Uliriza olumu baagamba ebigambo bino. Joel Ssennyonyi yagenda ku mukutu gwe n'agamba nti you are used to bootlickers. Wano nno ng'ategeeza General Muhoozi Kainerugaba nga gwalumba. You are used to bootlickers. That's why you hate those who tell you the truth. Again, your disregard for the rule of law is going to be your downfall. And soon, Ssennyonyi yamutegeeza nti oyagala nnyo abo abajja kwegamba ekigambo ekyo sijja kikozesa naye oyagala nnyo abo abakulya mu ngalo oba bakomba ebigero oba katugambe ki. Yensonga lwaki toyagala mazima, toyagala muntu akugamba mazima. Bwe bakugamba amazima abagakugambye obatwalira ddala nti balabe era be boba oyisa mu mbeera eyo. N'amutegeeza nti naye kyenjagala okutegeeza gwe mukulu Muhoozi Kainerugaba Ssennyonyi yategeeza nti okugezaako okutyoboola okulinnyirira n'okukkakkanya enfuga ey'amateeka kye kigenda okuviirako okugwa kwammwe gwe ne kitaawo. Bigambo bya Joel Ssennyonyi. Wabula okubyogera yasooka kumutegeeza nti mulinga bakkoni temulina njawulo na kkoni era munjogera ennyangu alayika yamugamba mmwe bakkoni mutulimbalima nti mulwanyisa kkoni naye nga mmwe bamu. Kakati General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba
Joel Ssenyonyi, before I arrest you nga sinnakukwata, let me educate you small boy, kansooke nkusomese mulenzi muto. Do not compare me to the Lord's Resistance Army of Joseph Kony. Toddamu kunkompeyalinga oba kungeraageranya ku kabinja ka LRA, Lord's Resistance Army aka Joseph Kony. We fought them for many years. Bano twabalwanyisa bulwanyisa ba Kony okumalira ddala emyaka. I know what they were. Manyi kiki kye baali. Jeno Muhoozi agezaako okuwanukula Joel Ssenyonyi. If I was LRA, nti singa nali wa LRA oba nali nga yeffe bamu ne Kony nga bw'ogamba, you would not own your testicles today. Wandibadde ngambe nti ensigo zo tozirina olunaku olwaleero singa nali nga ddala ndi wa LRA oba nga ffe ba Joseph Kony, kubanga twandibadde tubakola n'ekisukka kaawu. Kakati wuliriza, kyokka abyogedde mu tweet eyo mwe yabyogerera, kyokka ne wayita akabanga katono n'ategeeza nga Ssenyonyi essaawa yonna bw'ateekateeka ogenda maaso n'okubanga amukwata amuteeke mu mbeera y'emu. Yateekamu Eddie Mutwe, yateekamu Erias Lukwago n'abantu abalala bonna abadde bawambibwa ne batwalibwa mu kyoyinza okuyita basement. Kyokka zibadde teziri busa, ne Joel Ssenyonyi n'avaayo ne information n'ategeeza nti ngudde mu lukwe. Jjukira ono leader of opposition tasobola kwogera bintu byanjwanjwa. Yagamba ngudde mu lukwe olw'abakulu bano okwagala okunkwata banteeke ku fayiro y'emu eya Muhanga Kivumbi. N'abagamba ninze ndi mumalirivu, bwe mba nga kunkwata kye mwagala nze sisobola kudduka, sisobola kwekweka, mujje mu nkime tujja kuttunka. Jjukira ono munnamateeka Joel Ssenyonyi ate yatuuka ku ddaala erisobola okubeera ne Ssaabalamuzi Pulevo kwali ku nsonga y'amateeka. Oyo gwe njogerako ye leader of opposition mu parliament, yakulira oludda oluvuganya, ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform, ekibiina ekyasinze obunene mu ggwanga erya Uganda, ye mubaka akiikirira abantu ba Nakawa West mu parliament. Yono gwe nakugambako parliament ya oba kye bayita House of Commons, parliament ya Bungereza, gwe yategeeza nti gwegenda okuyita boogereko naye balabe ddala kiki ekigenda mu maaso mu Uganda, kiki ekyetaagisa ogenda maaso n'okubanga Uganda efuna enkyukakyuka. Kakati omukulu agamba nti gwe Ssenyonyi ngenda kukukwata. Kati Ssenyonyi n'atutegeeza nti si kunkwata bukwasi, wabula baagala kungatta ku fayiro y'emu ne Muhammad Muwanga Kivumbi. Enkwata ya Muwanga Kivumbi ngenda kuzaako emabega nga ye yennyini abinyumya. Nkulage enkwata gye baamukwata nga teweewuunya nnyo nga yengeri y'emu Joel Ssenyonyi gy'agenze maaso n'okubanga akwatibwamu. Naye ono gwe baliko nkugambye musajja ali ggumite. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bw'okuba nti amateeka tegakwatako, yalowooza wa kitalo nnyo, tulina kumutya. Munnange tetujja kukutya. Oyo Joel Ssenyonyi era gwe bateekateeka okukwata essaawa yonna bamugatte ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi. Kakati nga bulijjo kkiriza tusooke tujjewo akalango kano, then oluvannyuma lw'akalango ngenda kukuleetera byonna ebigenda maaso n'okuba nga biri emabega wa sitoole eno. Nkutegeeze, nkuzeeyo kko n'emabega, nkulage Muwanga Kivumbi engeri gye yakwatibwamu, ebizze biddirira. Kakati nga bwe kiba nga bwe kijja kuba bwe kityo, manya ne Joel Ssenyonyi y'embeera gy'agenda maaso n'okuba nga ayolekera ebintu si byangu. Newankubadde nga mu mateeka tebyandibadde bwe bityo, abasajja bandiba nga bajja kukikola. Waliwo ekiwandiiko kye ngenda okusomera ekikonfaaminga bino bye ngenda maaso n'okuba nga nkugamba nti Joel Ssenyonyi abasajja baluse olukwe olw'okugenda maaso n'okuba nga bamukwata bamuteeke ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi. Awo oba otegeera bulungi nnyo kiki ekiyinza okuba nga kiddirira. Kkiriza tujjewo akalango kano, then nzije mbeere nga mbikutemeratemera. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gwafaana atambula naffe, atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Kakati ebya Ssenyonyi bitandise okugenda maaso n'okubanga bikwata wansi ne waggulu. Ssenyonyi agamba abasajja bateekateeka okugenda maaso n'okunkwata banteeke ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi. Kyenkakasa ti Munnayuganda ayinza obutakkiriza kintu kino ogenda maaso nakubanga kibaawo. Waliwo akatambi ke ngenda okukuwa ng'ebigambo bino byayogeddwa omukulu amanyiddwa nga
ono yali mu kibiina kya NUP eyagobwa olw'empisa ezitaali nnungi amanyiddwa nga Genobigirwa. Ebigambo ebyo nga nja kukusaba vidiyo eno mugintaagingira oba mugintambulize etuuke paka ewaabamu ku b'ebyokwerinda n'abalala ku nsonga za Joel Ssennyonyi. Wabula nga sinnagikuwa kkiriza tusooke tuggyewo ekiwandiiko kino ekikakasa bino. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Nile Post nga bagamba nti Joel Ssennyonyi alleges plot to link him to Butambala terrorism case. Baagala kumuggulako omusango. In fact omusango ogwo sigwa treason wabula terrorism. Baagala kumuggulako gwa butujju. Ogwo gwe baggulako Muhammad Muwanga Kivumbi. Jjukira bano bonna bakulembeze ba kibiina kya National Unity Platform. Ono ye mwogezi spokesperson. Mu parliament ye leader of opposition. Mubaka wa parliament akikira abantu be Nakawa West. Muwanga Kivumbi era naye ali omu ku bakulembeze ab'ekibiina kino. Kakati abakulu tugambe nti baagala kusaanyaawo kibiina. Omukulu yavaayo n'ategeeza nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo naye gurupu erabika nga emufuukidde akayinja mu ngatto. Uliriza kati okusinziira ku kiwandiiko kino kikonfaminga bye ndi mugenda maaso n'okugamba tukiyitemu kakatonotono nga sinnakuwa butambi. Bagamba nti the leader of opposition in parliament Joel Ssennyonyi has alleged that there is a scheme to add his name to an existing terrorism case before the courts, saying the move is part of a broader attempt to intimidate critics of government. Ssennyonyi agamba nti waliwo olukwere yaguddemu olw'okwagala okumukwata bamuteeke ku fayiro okuli Muwanga Kivumbi, fayiro ya terrorism, musango gw'obutujju gwe bagala ogenda maaso n'okuba nga bamuteekako oguli ku Muwanga Kivumbi n'abaana abalala be bamukwata nabo. Ssennyonyi agamba nti kino kitundutundu kweyo attempt gye baagala okukola ennene okulaba nga batiisatiisa ab'oludda oluvuganya babateekako emisango abo be balaba nga bakyalenjinga nnyo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti be baagala ogenda maaso n'okuba nga babateeka mu mbeera eyo babatiisetiise olwo basobole ogenda maaso n'okuba nga babivaako sinakindi nga basirika balabe ebitagenda bulungi basirike olw'ensonga ezo. Joel Ssennyonyi ageza kugenda maaso n'okuba nga ategeeza. Uliriza. On Friday, Ssennyonyi claimed he had received information about a possible plan to implicate him in the ongoing terrorism proceedings linked to Butambala district. Ssennyonyi ku lunaku olwokutaano lwe lunaku olwajja ennaku z'omwezi nga 20 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti yagudde mu lukwe olwo nga si lulala lwa kugenda maaso n'okubanga bamukwata bamugatte ku fayiro bamuteeke ku musango gwe bataddeko Muhammad Muwanga Kivumbi ogwa terrorism. Uliriza. Okusinziira ku kiwandiiko kino ebigambo bya Ssennyonyi byabadde bwe biti. So I am told there is a ploy potentially add me onto the terrorism file of Butambala or not of those other files in court. Ssennyonyi mu bigambo bye mwennyini yagambye nti ngudde mu lukwe era nga weeruli olw'okunkwata bangatte kuzimu ku fayiro ezigenda maaso n'okuba nga zitambula era nga fayiro ezo esingira ddala gye baagala okungattako yeyo fayiro ey'e Butambala mu musango gw'e Butambala. Bwe twogera ku ogwo tuba tutegeeza omusango oguliko Muhammad Muwanga Kivumbi abadde omubaka wa Butambala era amyuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu bitundu bya Buganda. Era Ssennyonyi n'agamba nti bwe baba tebangasse ku eyo fayiro balina fayiro z'endala ezitambula bayinza n'okumuteeka ku jjukira balinawo fayiro ey'abano abeekanyanya, balinawo fayiro eno eya Sumaya birthday parade ekuli ba Eddie Mutwe ba Bobby Giant n'abalala neyo nayo basobola ogimugattako. Wabula yagamba ku information gye yafunye bandibanga baagala kumugatta ku ya Muwanga Kivumbi. The National Unity Platform spokesperson suggested the alleged move was a retaliation for his anti-corruption campaigns and his criticism of government. Ssennyonyi ebbanga lyamaze nga alwanyisa obuli bw'enguzi mu parliament era ng'avaayo n'ayogera ebigambo ebikakali ate nga bw'enkugambye nti y'omu ku basajja abakyasinze okubeera ggumite na buli kati. Agamba nti bano abasajja kye bali mu kukola baagala kugezaako kulaba nga bamuziyiza kubanga mu parliament eyo abafuukidde akayinja mu ngatto. Yatuuse n'okuexposinga Anita Amongo n'atuuka n'okumugobya ku bwa sipiika. Kakati nti ne gwe baleese batidde era bali mu kutya bakimanyi nti ono Ssennyonyi agenda kulabisa n'ono omupya nti wadde mugamba nti ye ali kirini tayiiko misango gya nguzi naye nga bba abasajja bakimanyi bw'anaabaayo n'ekikolobero kyonna. Jjukira palamenti eyo siga ddamba eryetongodde era namba ndowooza abeera namba 3
obukulembeze hierarchy obukulembeze mu Uganda kati abeera akubiriza parliament abeera n'amaanyi mangi abeera ne access y'amaanyi nnyo ku resources za state ez'enjawulo kati basuubira nti omuntu oyo banaabagadde omukozesa abye bonna bamukozesa Joel Ssennyonyi ono yeringa obstacle gye boolekedde okufeesinga kati Ssennyonyi agamba olw'okubeera nti akola omulimu omunene nnyo mu parliament era ng'ayinza ogenda maaso n'okubaako by'abasuuza bateekateeka okumukkakkanya era ng'engeri y'okumukkakkanyamu kwe kumuteekako emisango. Yagambye I have said previously kino nzize nga nkyogedde emirundi mingi when you fight corruption it fights back nti bw'olwanyisa enguzi naye ekulwanyisa. Similarly when you fight bad governance it fights back nti era bwe kityo ne bw'olwanyisa gavumenti embi ngene y'abano era nayo egenda maaso n'okubanga ekulwanyisa but we shall overcome. N'agamba nenze sitidde ndi musajja ali ggumite ebyo tujja kubivaamu. Joel Ssennyonyi's remarks come against the backdrop of a protracted terrorism case involving his fellow NUP member and the former Butambala County MP Muhammad Mwanga Kivumbi and several others. Ebigambo bya Ssennyonyi we bijjidde mu kaseera nga Muhammad Mwanga Kivumbi afeesinga emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe era mu bitundu by'e Butambala. Mujjukire enkwata gye baamukwata kati Ssennyonyi ye fayiro mbu gye bateekateeka okwagala okumugattako. Oli deputy president ono mwogezi wa kibiina ate nga leader of opposition. The terrorism charges against Kivumbi stem from violent political clashes and post-election unrest that occurred in Butambala in January this year. Emisango egyo gyogerwako gyateekebwa ku Muhammad Mwanga Kivumbi ku lunaku lw'okulonda amasasi agaakubwa n'abantu abaakubwa ngenda bikula gogenda biwulira. Ye fayiro gye baagala okugattako Joel Ssennyonyi naye ekyebuuzibwa Ssennyonyi si w'e Butambala. Ssennyonyi talondera Butambala, tabeera Butambala. Wabula ekitiisa era ekirowoozebwa okuba jjukira Lukwago babadde bamuvunaana mbo baamuvunaanya emisango egy'okubeera ng'alina ky'amanyi. Besigye bamuvunaana omusango gwa treason. Kati ono baamuvunaana omusango gw'okubeera nti yamanya ku musango Besigye gwe yazza n'asirika lwa nsonga ye looya we. Kati ate teweewuunya ne Joel Ssennyonyi y'omu ku babadde mu musango guno ogwa Muwanga Kivumbi era y'omu ku balabiddwako emirundi egiwera nga bagenda mu kkooti okulaba nga bayiirawo Muwanga Kivumbi omubiri okulaba nga afuluma. Joel Ssennyonyi alabikidde mu musango guno emirundi mingi. Tulowooze nti naye okuwolereza oli kyekigenda omukwasa kimuteekese ku keesi eyo nti yamanyaako ku bikolwa bya Muwanga Kivumbi ate awolereza biwolereze. To appreciate that court has underscored the importance for speedy trial, emphasizing the rights of the accused persons and really for court's time not to be wasted. At the last court appearance, the court was very categorical that when we next appear, states should have a very well ascertained update, as opposed to the dilly-dallying or inquiries that are still ongoing, and yet we are hearing the same from the state. Our request, and we'd like to invite this court to be a lot more stern and a lot more categorical, so that at the next appearance, Ssennyonyi engeri gye kiri nti y'omu ku bwe tuyinza okuyita bapuliida oba abamu ku basajja abasomya amateeka era abali mu musango gwa Muwanga Kivumbi tuyinza omuteeka mu kategori y'obapuliida ba Muwanga Kivumbi mu kadde kano. Naye jjukira nakugambye ku buyigirize bwa Joel Ssennyonyi akwalifayinga n'okubeera ssaabalamuzi okufaananako nga omukulu Erias Lukwago ng'ogwamuvunaaniddwa kuwolereza Besigye. Kati tugambe nti ne Joel Ssennyonyi ogumuvunaanibwa gwa kuwolereza Muhammad Muwanga Kivumbi kuba nkugambye y'omu ku basajja abali emabega w'okuwolereza Muwanga Kivumbi era badimandinga obwenkanya abafuba oba bali kaweefube okulaba nga Muwanga Kivumbi agenda maaso n'okuba nga akwatibwa nga Munnayuganda era nga tavunaanibwa misango gitaliiyo kubanga kino emisango tegiriiyo era okulaga nti bino ebintu bipange. Kati nno tutandise kati video entuufu etandise era oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna. Ebintu bino gye bitandikidde era gye ngenda maaso n'okuba nga mbikuwa essaawa yonna Joel Ssennyonyi abasajja bateekateeka okugenda maaso n'okuba nga bamukwata. Fayiro kwe baagala okumugatta yeriko Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi yakwatibwa atya? Ngenda kuwa akatambi wano gaali mawulire ga NTV agasobola obbinnyonnyola obulungi then oluvannyuma ngenda kuwa ebigambo bya Muwanga Kivumbi ye yennyini nga yeeyogerera. Muwanga Kivumbi era amyuka pulezidenti wa NUP mu bitundu by'omu Buganda
omukyala tumusanze maka gaabwe agebuwaate ng'ajugumira olw'ensisi gy'akubiddwa poliisi bwekedde okugomba obwalamu bba gw'ejje mu maka gaabwe. Olwaleero ti omwami yazuukuse 11 n'asaala ng'aliko wasooka okwekoona oluvannyuma akomewo boolekera e Butambala okwetaba mu kulonda okubaddewo olwaleero. N'agamba Aneda kaŋŋende wano mangu nkole some personal errands nkomewo nja kulya fruits nga nkomyewo. N'akwata emmotoka ne tuyita omuvubuka tugulirawo geeta atuyambako wano waka. Kyokka kabaggulira nzigi bw'abadde aggulira omwami afulume ti ab'ebyokwerinda ne bayingira. Omuvubuka abadde akagulawo bw'ati geeti eno esooka kubanga tulina driveway eriko gates 2. Abadde akagulawo eno ey'omunda abantu ne bayiika mu compound babadde nga bali ku geeti nga bo beetegese. Abamukwata mbundu olwo bali wabwire okugulawo bwene nga sinaba n'okusindisa olugi naye okuwulira nga nzija mu kofulu ne balusindika ne bayingira n'awanika ne bamuteekemu embulu n'awanika n'afuluma n'atuddako wali wansi. Ono agamba bamuyisizaamu ne kumpi mu kuggulawo. Musajja yangubyemu tewambuuziza kubira tewali budde tewali kunyonyola ssebo. Muwanga Kivumbi mmotoka gy'abadde atuddemu okutambuliramu tugisanze mu luggya nga we yabadde agikyusiza we yagirese. Abasirikale abamu olwayingidde baayiseewo obutereevu ne beesogga ekisenge gye baasanze omukyala ng'akyali muzisulwamu nti omwami tebaamukkiriza kudda mu nju era bye baayagadde mu nju baabisabye mukyala. Bayingidde abantu nga 7 munda mu nnyumba ne bayingira nga bwe bali n'engato ne bayingira mu kisenge kyange mbadde mu naiti ne baŋŋamba give us passport ne njibawa ne baŋŋamba naawe tweyiyo ne mbagamba eyange teriiwo ssaawa zino. Ne bagikebera omu abadde ayina ekikofiira abadde ng'ayambadde hood nga musajja mumpiipi n'agamba yes that's the one. Kati ne bagikwata ne bafuluma kasita bakonfaminze nti passport bagirina ne bafuluma ne bagenda. Bwe ekikwekweto kitutte eddakiika nga 15 zokka era olw'ensisi tebasobodde nakulaba ngeri gye bamututtemu nga wayise akabanga ab'okumuliraano babategeezezza nti olukwe lw'abakutte omwami baaluluse kiro. Ti baneiba baffe ababeera wano waggulu ku nkya bagenza okuzuukuka nga balaba mulimu abajaasi mu compound yaabwe wano waliwo ennimiro. N'abo awo wansi awo batugambyemu abajaasi baagudde wansi mu kikomera kyabwe kwegamba tibabadde batwetoolodde lwakuba twadde tetumanyi. Tukitegeddeko nti olwakwatiddwa yakunguziddwa n'aggalirwa ku poliisi y'Ekira Division. Muwanga Kivumbi n'omukyala babadde bakyalinamu ekikangabwa olw'emivuyo egyali mu kulonda e Butambala egyatuusa n'abantu okufiira mu maka gaabwe ag'e Butambala. Bafuna olwedde entiisa mu kyalo kati ne bano bazze abasajja bagume basajja bawanvu ndi mu naiti yange kwegamba abantu omusanvu okuyingira mu kisenge kyo nga siraba bwe nnyinza babuuza nti no mumutwala wa mbadde nsaba kwogerako naye one last time before you take him mututewa nange kimpitiriddeko ne bamutwala bwe batyo. Poliisi yakakasizza dda nti Kivumbi ye mulina nga yagombeddwamu obwala ku nsonga z'obuvuyo bw'okulonda obwali e Butambala. Ali mu kaduukulu kaffe essaawa yonna agenda kuba atwalibwa mu kooti. Kuno okukwatibwa kwe kuviiridde ku nsonga ezaabeerawo e Butambala. Ebisingawo tujja kuba tubategeeza obudde bwonna. Mukyala wa Kivumbi ebyali e Butambala nabyo abyogeddeko. Buli lwembiddamu bindeetera okuddamu okulaba kiri ekifaananyi kyengezaako okugyawo mu bwongo bwange kubanga kintawaanya. Buli lwempulira ekintu olujja olukuba mbeera ngamba nti ate abasajja bakomyewo. Wadde nkiba tesala gwa kibira. Kati engeri Muhammad Muwanga Kivumbi gye yakwatibwa gy'ogenda mu maaso n'okuwulira kkiriza nti singa bino byakwapeninga essaawa yonna Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi yandibanga naye yembeera gy'agenda mu maaso n'okuba nga ayolekera essaawa yonna kubanga yennyini yagenze mu maaso n'obbitugamba wabula ate okusinziira ku Honorable Luttamaguzi
yavaayo n'ategeeza nga bino ebintu bimaze okubaawo nga tebannakwata Muwanga Kivumbi nti abasajja balina olukwe olw'okuteeka emisango kumpi ku buli mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ekigendererwa Lutamaguzi yakimanyi naye ebigambo bino yabyogera mu piriyodi y'emu akalulu kaakaggwa Muwanga Kivumbi ali mu bizibu byali bwe biti. With the time they are going to start framing on us cases nga bakugamba bano bayeekera. Don't be surprised kati ng'olabwe babadde bagenza okutta Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi namugamba nti amagye gazingako ewange loole ennamba. Abasajja n'eŋŋaano bagulira ne babeerawo loole ennamba ne bagamba ssebo mutulaba temujja tugoba mu nsi. Omusirikale n'atugamba nti gwe Lutamaguzi Muwanga Kivumbi bwe mutave ku Bobi Wine tugenda bakuba amasasi. Ekyo kyo mulina okukimanya. Can imagine omusajja n'ayogera ekintu ekyo openly. Kakati nengamba Muwanga Kivumbi naye gwe okimanyi nti singa Muwanga Kivumbi yabadde waawo yabadde awedde yawonya atya ye baida anti kakati naye obwongo tebunnatereera alinga eyafunye shoko ku bwongo abantu be 10 okuba kuba ne babatta mu garaji nga bali wali kubanga what these people do they are fed on fake intelligence balabika babagambye nti owekitiibwa Honorable Muwanga ataddewo tale center parallel tale center eya president ayinza okuba yetanna bakimanya naye zamwani use intelligence nembuuza what I use 5Ws nembuuza why among all people bana abasajja bakozeseza all forces omusajja atalina yadde kasaale naye ne bapika amasasi so tetutuula kakati bagambye Museveni ne tiimu y'abane because they are panicking now bano bataddewo parallel tare center of the president but they cannot tell you that kubanga era bajja kukugamba mbu bijambi ambu this attacked police can I attack a police in my garage no kubanga baba in my home baba police of course baba police basobola okubayita nti jangu weefule nti gwegwe bakozeeko ataka. But for me, as a person who does intelligence work or homework, nachirabye bwe babagambye nti balina running up parallel presidential tare center kwe kubalumba ne bakozesa amaanyi ago gonna. Kakati wulira owulidde ebya tare center wabula ate bo mu kulipotinga ne bategeeza nti bano ba terroristi. Era mbu ye ripooti yakolebwa nti wa Muwanga Kivumbi mbu wali abayeekera abagenze maaso n'okubanga bakuŋŋaanirayo abagenda ogenda maaso n'okubaka ebikolobero. Jjukira neno fayiro eyo omusango guno ogwa terrorism gye bali mu kwagala okuteekako Joel Ssennyonyi eriko Muwanga Kivumbi already mu Lutamaguzi omuwulidde engeri gy'abinnyonnyolamu. Era kankuwa akatambi kano okusinziira ku Odongo Oto yavaayo n'abaako ebigambo bye yayogera ng'alaga nti mukama waabwe bamufiidinga information nti bano batujju naye ate oluvannyuma n'ategeera nti bandibanga si batujju naye waliwo ensonga eyabaleetera okukola bino nga kitegeeza nabo bennyini bakimanyi nti omusango gwe bateekako omuntu si gwe gwo wabula balina nsonga gye bamuwagaza. Wuliriza bino. And let me tell you information I'm privy to. It has been brought to the attention of President Museveni that Muwanga Kivumbi was not forming a rebel group. He just picked Kanyama from town to go and guard his votes. So someone lied to the president that, oh, these people of Noop, now they have started a group to destroy government. These are boy bouncers you pay 15,000 a day and you give food, Kikomando. They were now to protect Muwanga Kivumbi's vote. But wrong information got to the president. And then they say, go and destroy that group, the rebel group, before they start. That's how they were shooting guys crying, Mama Nyabo, in a garage. They are not even armed with pangas. So there are also liars who benefit by selling wrong information to government because they benefit from security budget. So my good friend from Noob, you are even helping some wrong elements in the military to get allowances that they are doing intelligence. And they will be roofing and building the houses up to ring beam level. So I would suggest it is very healthy to talk now. It even costs nothing for Bobi Wine to go on the platform and talk with President Museveni and say, you have to leave that seat, you are old. Talk. Never close the doors of talking. How do you talk, for example, with the government in power without being seen as a sellout? Now that is where the radicals come in. They behave like meeting President Museveni, like President Museveni has smallpox or has COVID that you should not meet him. I've personally met the president twice.
Is it meeting? If I can meet Joseph Kony, who cut people's lip, who put super glue on people's mouth, what is wrong with meeting President Museveni? And selling out for how much? For me, I cannot sell myself. I have my property. If I have problems, I sell my property. Some of these people who have been elected members of parliament, some of them are carpenters, primary school teachers. Some of them, this could also be the first time in Kampala. Some of them could also be the first time to be in a function where the president is. So Chankwanzi would orient you how you should behave. Ulira bunono butambi bwanjawulo mu katambi akasoose abadde akulaga nti abasajja bafeedinga Museveni information nti bano bayeekera naye mbu n'amanya era ng'akimanyi nti bano si bayeekera era ebisooso biwulidde kakati wano agamba uliriza akatambi kana akokubiri musajja y'omu amanyiddwa nga Odongoto kawulirize then oluvannyuma nzije nkuwa ebigambo bya Museveni yennyini nga naye akkaatiriza nti abantu abamu si bayeekera nga bwe bagamba ngera ayongerako kwekyo kwegamba alinga akkiriza nti tubakwata naye nga tulinga ababakwatira obwereere kakati mu bigambo bya Odongoto ndowooza ebyo bikumala okugenda maaso n'okuba nga otegeera nti abakulu bano bagenda maaso n'okuba nga bamanyi kye bakola era essaawa yonna baagala okugatta Muhammad Muwanga Kivumbi Joel Ssenyonyi ku musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi Museveni yennyini mu bimu ku bigambo bya zaayogera wulira mulimu ebigambo bino biwulirize. Some of the opposition are wrong but not terrorist. Abamu ku opposition babi naye ate si batujju. Some of the opposition are wrong but not terrorist. Bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni mwennyini. Some of the opposition are wrong but not terrorist. Kati kano kaba kabonera akakulaga nti ne kye bakola bakimanyi nti bano tubasiba tubataddeko musango gwa butujju naye ate si batujju era tukimanyi bulungi si batujju naye tubataddeko omusango ogw'obutujju oba oliawo olw'ebigendererwa byaffe kati gwe musango gwe gumu oguliko Muwanga Kivumbi gwe gugenda oteekebwako leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi singa anaaba akwatiddwa wabula ye musajja ali gomite nkugambye azaawera era ng'abagamba bwe kuba kumukwata waali era n'abuuza ne General Muhoozi Kainerugaba nti naye ddala weeyita ki? Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Bwakuba nti amateeka tegakwatako yalowooza wa kitalo nnyo tulina kumutya munnange tetujja kutya Muhoozi si ye gwe Katonda n'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja n'abo b'otiisatiisa obalekewo kuba twabirabadde abaze batiisatiisa the police will shoot you and kill you biki tujja bakola ki munnange abantu abo bafa ne balekawo bye baze batiisatiisa kakadde kira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo munnange toli olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi in fact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa wali badde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu kati olina kukola nnyo ebituufu bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye kati olagira ddala nti ino bakikuwanga kirabo osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi ebintu bino tetugenda bikkiriza tetugenda kutiisibwatiisibwa tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka buli omu n'abeera ku bunkenke buli omu nedda Muhoozi bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno anzijukiza LRA Lord's Resistance Army bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda kakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda natta abantu n'atulugunya abantu n'abawamba tagoberera mateeka nabyo abakulembeze abamu abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe abakaba paalamenti baminisita olumala okuwandiika agamajaani gawandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader live longo n'ebirala bwe bityo mwe bantu mwemu lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu
kubanga kakati mumuwana ne mukombe bigere kubanga wamwagala bufofofo mwagalayo ku busente gwe oyina mukakafu kinti enja bwana kunyigira nawe tajja kukima kubanga tuze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe bawambibwa bali ku bunkenke yagamba ne ba minister abamugwe sikwagala ku kabineti yaffe ero ojja kundaba oyo minister gwakanga kakati mwe balowozesa nti mwe muli safe nga muwozi yisanga omulalu kwa bino byakola byakiralu byabamenyi bw'amateeka tubasaba era nammwe kiyamba mmwe munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu kubanga temuli safe bwasigala nga akola effujjo lino eryabwe. Ye leader of opposition Joel Besekezi Ssenyonyi kakati abasajja baagala kumukwata bamuteeke ku fayiro okuli Muhammad Muwanga Kivumbi gwe baakwata mu nkwata gye nkuwaddeko era nga bozzenga obiwula wabula nkugambe Joel Ssenyonyi musajja ali gumite era mumalirivu nnyo ogenda maaso n'okubanga afeesinga akaseera ako akakazigizigi era abadde abimwanukudde maaso ku maaso tinze byonna byoyagala okukola byogezaako byonna sibitya era ndi mwetegefu ogenda maaso n'okubanga nkikola wabula wano nange wensinzidde ogenda maaso n'okuleeta akatambi kano kenjagala owulire abamu ku bakulembeze bakwatibwa ne watabaawo omuntu yenna anyega naye nze nga omuntu nina essuubi nti General Muhoozi singa akwata Joel Ssenyonyi ebintu biyinza okuba nga tebijja kusigala kyekimu. Ssenyonyi y'omu ku bakulembeze abazimbye abantu nti Ssenyonyi nga bamukutte waliyo abajja okuyimuka wabula abakulembeze bangi babadde bayina embeera egayalirira ekintu ekyo naddala abatali ba NUP bayina ekifaananyi kye basiiga kwegamba Robert Kyagulanyi Ssentamu statement yakola ey'okuzimba eggaali abamu wano ndowooza bajja okutegerera omukulembeze yenna Muhoozi we yakwata Lukwago tewaliwo mbeera yonna eyateekebwawo kyesisuubira nti kisobola okwapeninga ku Ssenyonyi. Wuliriza ebigambo bya Jeno Bigirwa oyinza okuba tokkiriziganya naye statement eno oyinza okugijjamu ekiramu nga bwe tugenda maaso n'okweyongerayo. Wulira. Sisobola nze kuddamu kwashetinga na bakulembeze abaga nti bamaanyi nga bwe bakukwata tewaliwo wadde ekipiira kimu ekinyooka. Ekyo kitegeeza ki? Nti obudde bw'omaze ng'oli mu leadership tolina bw'ozimbi. Ekitegeeza amaanyi ga munnabyabufuzi tugapimira wayoleddwa biki ebiddiridde ameka abagamba nti ojja mmuta musajja waffe mute awo tupimirawo amaanyi ga munnabyabufuzi butereevu era tuba tetunatuuka kweyo levo tubinyumyeko bunyumya nti bijula bamuyodde kamuli bajja abantu be ne bagamba okutte waaki ojja mmuta. Kati njagala NUP n'ababaka bo 48 buli mubaka azimba obusobozi obusobola okunyusa ekipiira mu constituency obusobola okugamba nti omubaka n'obula abantu 810 bafutu soja abatandika kale ne badduka naye nga bakisuddewo kale asulewo adduke naye nga alina message gya communicatinga. Nze nembeera omubaka wa Kamuli municipal nze siberangako mubaka nakati tulaba nti akalulu kaggwa bw'onywa kati era ekipiira kinyooka nti bijulu abamunywedde ekipiira kinyooka niwe kiba kimu bazikiza kizikize naye nga kinyooseewo olinabe wazimba ekamuli omukulembeze yena revolutionary leader tebayinza kukukwata ensi n'ensirika ate ne tusigala nga tugamba mukulembeze waffe yoyo be bakulembeze baffe no kitegeeza obadde okola ku nsonga za famire yo kyekitegeeza towazimba capacity tonaba kuzza mu politics. You have to invest in politics. Okitegedde ekyo buli muntu alina okikola era bwe batakikole ngenda bakwata counter attack kuba ono ye tebakutte mukwate nti police bawambye kumpi na muwala tuwogera ku bitu bye tutakolangako. Wekiba Lukwago obadde Lodime emyaka 10 n'egi wali MP tebasobola okukukwata nga mukazi wo yalajana abadde bakulya mu ngalo bali luddawo baba ina kati woto balina kitegeeza obadde okola ku nsonga za famire yo tobadde mu struggle tobadde mu byabufuzi oyo tuba tumujja ku page gye muliko okitegedde n'agenda ku ndala
era nze ngenda kubeera kiriya mu bintu bino. So ogambe capacity to build capacity. Yes. Iyo theory yange nebigirwa ze theory. Ono bango ino obusobozi obuzimba obusobozi. Ekyo okukimanya kyokka kitegeezera busobozi. Kitegeeza banita mongi bonna tebazimba busobozi. Kwati basobola kunywa nnyo gye bakunywamu bukebya neetanyoka. Bonna si bazimbi. Jjajja baamunywa ekireka. Yali kati ebyo bye mbadde njagala owulire obiwulidde. Njagala ogende mu comment section ombuulire. Embeera eyaba happenings nga bakwata Elias Lukwago banga bamuwamba. Embeera esobola okwapeninga nga bawamba Joel Ssenyonyi. Kubanga kyo kitegerekese ti Ssenyonyi baagala kumukwata kubanga naye yennyini avuddeyo n'akikakasa. Ate n'alaga nti tatidde era mu malirivu ogenda maaso n'okubanga akwatibwa. Olowooza ebigambo bya Jeno Bigirwa sike kadde byetaagisa bibere nga bikola gwakkiririza mu nkyukakyuka nawe wakkiririza mu NRM. Olowooza ebigambo ebyo si bituufu era okukwatibwa kwa Joel Ssenyonyi tekubaleetera ebizibu mmwe. Genda maaso n'okubanga owandiika endowooza yo mu comment section kweyo ensonga yennyini. Jeno Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'ategeeza nga bwagenda okukwata Jeno speaker nga bwagenda okukwata omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi ebitandise okubanga eteekawo entiisa newankubadde nga Ssenyonyi yagamba mu malirivu fayiro kwe baagala okumuteeka kuliko Muhammad Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi nga bwe nkuwadde obutambi kimanyiddwa bulungi era kitegeerekese nti omusango gumuvunaanibwa teguliiyo. Nkuwadde akatambi nga General Kaguta Museveni ayogera nti abamu si ba terrorist naye ate nga bateekako emisango gy'obwa terrorist. Babateekako emisango nga ba terrorist naye ate nga si ba terrorist nga nabo balaga bakimanyi. Muwanga Kivumbi bwe yavaayo okunnyonnyola ebya happeninga mu makaage ebyamuteesa ku fayiro kwe baagala okuteeka Ssenyonyi teyawulire bye yannyonnyola temwalimu kigambo kiraga nti alina ne kyamanyi ku bikolwa ebyogerwa oba ebyateekebwa mu fayiro. Kyekiguddewo era twagenda okuwulira nga amasasi gatandika okuvuga ne bajja ku nnyumba nga bakuba open muguleewo. Oluvannyuma nga banemye okuyita mu front door baagenda ne batandika okuba amasasi mu garage abantu gye baali beekwesa ate era baŋŋambe n'abamu babakupiraawo mu lujja amasasi. So bagenda okukakkana nga bassa abantu kumi era mu byensonyinsonyi ne bagezaako okugyawo obujulizi n'obulaga nti bassa abaki abantu era basitula abafu abo ekiro omukumu ne babassa ku mmotoka ne babatwala mu ddwaliro eggombe era n'eggombe tebababanzaawo kaseera ne babaddusa kubanga batidde abantu okukuŋŋaana ne babatwala emirabo n'olwekyo ne babasunda egitu bajja abantu bafe omukumu ne tubatwala okubaziika. What happened was that in my constituency it became an epic center of electoral violence. Violence is an understatement. It became a bloodbath, outright killing and massacre of innocent civilians by a partisan security force. So there was a build-up to violence throughout, but we never knew to come to that. On the polling day, we were blocked from accessing even some polling stations, even placing their agents. They literally targeted very rural, because it's a bit rural constituency, but they're very rural. That's what happened. Left a small window around urban centers. To their surprise, especially in my case, even when they left a small window, the outcome of the elections indicated where that had won. And by 2:30 there, we had managed to collect all the DRR forms amidst extreme violence, amidst a lot of intimidation. And at my home, there were polling agents
that we are returning DR forms, declaration forms of results, because my home acted as a tally center for both presidential elections of my candidate and parliamentary results. So you would expect in an area where you have 160 polling stations, 67, almost 170, times 3, 2 returning as polling agents, because that's where they took off, that's where they came back from, 2. You would expect near above 1,000 people. And then there was a mood within the constituency that we had won, so people were moving to home to celebrate, to be part of the sweet victory. So at 3, as we were about to set off and go to the Electoral Commission, we had a stampede outside. This time I was around. I'm not a journalist reporting a narration of what happened. I'm an eyewitness. So I was at home, but inside the house. Inside the house we had the tally room where we were tallying. That's where I was. So we had a stampede followed up by unprecedented gunfire. I mean, they were using not the ordinary weapons, but weapons exclusively reserved for armed combat. But 3 in the darkness, in a home where there are 1,000 people plus, and because it was home, and cars were returning, we had about 20 cars in the compound. So with people inside. So there are people who witnessed what happened. So soldiers combined with the police and commanded by the deputy RDC descended to my home and began to hit the doors so that we can open. And they were asking where I am. And there were people who were, I think because it was 3, who were a little bit asleep in the compound. So, and when the gunfire started, they ran inside, using the door of the garage to access the house. And they closed it. So when they failed to break through the main door, front door, they went and tried to access, I think, to come and snatch me from the house using that door. They found the 1-inch had closed it. And they began to fire at that garage door. And firing within the range that literally leads to murder, manslaughter, a massacre. So the people inside were like, because somebody was very deliberate. He had this big gun, okay, the one with the cabox. So he took a position somewhere and began to fire at the garage. And because people were dying, they eventually opened, and bodies were falling over. Our count is at 10, for them they're saying 7. With the pool of blood. That's when it, I think that's when they little bit, it gave them a little bit of a setback in their pursuit of trying to come and find me. I think I was a target for assassination. Or for killing. Assassination is even an understatement. Outright killing. And realizing that they had killed so many and they were in the world of shame, they now made another round of firing. I think that was to scare anybody who could be around or could witness what they were about to do now.
So they began to pick the dead one by one and putting them onto a truck. So they picked, and people in the car were counting. What should tell you that this was outright murder of innocent civilian? I attended 6 burials. 5 of them were women, and not young girls. Women married with children, with a family, because that's the kind of support we enjoyed. And they're all buried around the town council, Chibibi, Gombe, Bulo, nearby area. So it tells you that contrary to the propaganda I've heard by the state, machination, and what I heard the president really speaking from a very uninformed position, that we attacked a police station. Is there a police station that is open at 3? Was there a police station at my home? Was there a police station at the garage? And even if you go there, the bullet wounds, you can even count the bullet wounds, the bullet holes, and count them, and count the number of dead. So each bullet killed a person. But how do you do that? So this was outright. So they collected the bodies and took them to Gombe Hospital. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.